bw'obanga ozze mu Amerika oba abaana bammwe nga bazze mu Amerika tetwagala bagwe mitawaana, twagala beebuuze ku bantu abatuufu. Tewali agwa mitawaana mu Amerika gwe simanyi. Ne sisobola kuyamba ng'oguddeyo, nsobola okuyamba nga n'otagwa mu bizibu ne nkubulira ekyokukola. Ne beebuuze ku bantu abakyamu. Obuzibu bwe tulina nti wazzeewo quick money. Abantu baagala nnyo okuzimba kalina wano very very fast, tannaba kubeerako kyakola. Olwatuuse leero ayagala kubeera Kano Musisi, ayingidde amagye ayagala kuba Kano Musisi, nomutunuulirwe kiki ate ayingidde amagye. Tulina physical fitness, tulina ogikola. Obeera mu magye galina requirements, olina ebintu by'olina okukola. Kati gwe bonda awo tosobola kumanya emyaka gye nnyina naye ndaba akagamba omwana ajja saagala kukola ebyo naye njagala kuyingira mu magye. No, kati mentorship, coaching and training bitwagala tuba abaana bwe muweereza mu Amerika. Ekyokubiri, abantu okukolagana. Ekirala mu Uganda, nze I will never fight development coming to Uganda. That's what I tell people. If there is any development going to Uganda, it should come. Bw'abanyala bajja kuwa aid kuzimba nguudo, they should come. Omulimu gwaffe ku making sure nti ezo sente ezizze wano okuyamba Uganda zigenda okukola omulimu ogwo. Sumusizza n'oba Lieutenant ate Kano olumu manyi mu interactingako ne ba Lieutenant Kano bawano mwongera okubawaako ku magezi n'abalala abatukulembera mu bitiibwa ebinene naye banga tebasomesa busomesa abantu kwagala Uganda naye nga waliwo ebintu ebikolebwa ebyagazisa omuntu okwongera okubeera mu Uganda n'okubanga Uganda yassanyu. Ekyemanyi y'essaala yaffe. Ebyobufuzi mu bibeeremu naye ate tebibamalaamu nnyo. At the end of the day tuli muntu omu nga Ssaabasajja Kabaka bw'atugamba. Bwe muva eri temusika nnyo muguwa, bwe mukomawo eno ebyobufuzi biri okay naye ate temwewalana nnyo olw'ebyobufuzi. Tuli muntu omu, tujja kubaawo ne banda abalijja bajja kubaawo. Kino nkibagamba lwa nsonga nnene. Nze singa sirina mutwe munene nnyo saalize mu Uganda. Ebigambo ebyaŋŋambiddwa nga nzijja wano bajja kuwa obutwa, bajja kuwa obutwa. Everybody is telling me bagenda kumpa obutwa. Ebintu ebyo sibitegeera lwaki. Ndowooza tukakkanemu. Tuleme kutya nnyo, muleme kubeera batiitiizi nnyo. Waliwo okuyitirira nga n'ensowera bw'eyitawo bw'eti n'obuuka. Kaakati wegamba tuleme kutya nnyo ate kisusse naye tubeere nti tukolagana. Ekirala Oweekitiibwa yakitegeddeko, obwetowaze bukuleetera okunyoomebwa. Ku kisaawe eky'Entebbe banditeininze okumala essaawa 3. Njagala mukimanye mwenna nti nze nkyogedde. Immigration banditeininze for 3 hours. Epaspooti yange ne bagiremera nga nzija mu Uganda ensi gye nzaalibwamu. Yabagamba mbu nabadde n'amalala. Bagambye nabadde n'amalala ne mbatunuulira nabatunuulidde. Omukazi n'antuuzaawo wansi. You man, sit there. You man, sit there. Nagezezzaako okukuba amasimu ng'abantu abasinga beebase. Naye teebereze ovudde ku nnyonyi n'omala essaawa 3. Oyinza okudda mu Uganda singa tobadde nze n'omutu buni munene. Oyinza okudda mu Uganda. Nabagambye nakutte essimu n'enkubira ambassador, deputy ambassador e Washington DC. Namugambye ngenda kukuba essimu egi. Ky'omukisa omulungi oli omukyala kansala yabadde obwonge obutegeera bulungi. N'abagamba oyo omwami gwe mukutte mu bumanyi. Paasipooti ye mulembedde bugimanyi. Oluvannyuma baagimpadde naye nga mmaze essaawa mmeka. Ekyo njagadde mukimanye y'ensi gye mulimu. Bw'obanga osobola okukwata Lieutenant Colonel's passport for 3 hours, a Lieutenant Colonel of the US Army n'ogikwata
omanyi kye bakola abantu baawona abantu ba bulijjo kino kyandaze ekyokulabirako naye ate tekingana kujja mu Uganda kubanga wano ndi waffe era nabagambye ngenda kugenda mu Uganda era nja kuyingira mukyala yangambye tugenda ku reporting olina kuddayo n'emigugu gijjeyo gigidaawo olina kuddayo kuba tulina obuyinza namugambye maama waliyo bakama abo tolina bakama abo bakusinga gwe namugambye naye okwo kwe kusomoozebwa kumuyitamu nze kyankoze bulungi nnyo ndi experience nagifunye kakati ekyo tebakyakinyumiza ebyo byafuuse biboozi naye nga ababikolako era bakikuttemu bulungi nnyo owekitiibwa nakiwala n'abalala bakikuttemu ne bali abantu bajja kusomesebwa engeri gye balina okubayisaamu naye nga kyakoze bulungi ne kintuukako nenkiraba nendaba byemuyitamu nalina obusobozi obuyita eri mu VIP nembaga nno njala kuyitako eno ewalala abantu ndabe manyi bwe tayita eno sebo vika general tomanya abantu baffe bebayitamu bw'obeera eri mu bitiibwa eri tosobola kumanya naye kati ku luno kyandaze kubanga mbadde nzija mu Uganda okuva 96 siberangako kintu nakimu kuba bulijjo badde bampisa eri mu VIP ne bakuddusa emisinde ne bakola ki naye kati nengamba njala kuyitako eno ndabe abantu ba bulijjo we babayisa ndowooza olaba kati nalabye engeri gye babayisaamu nengitegeera bulungi naye bajja bitereeza abakulu bantakasizza nti ensonga bagitegedde bulungi naye nga kyekyakoze kiraga kiwa ekifaananyi kibi ku bantu abanaddala baba bazze okukyala tulina okukirongoosaamu wonna gye muli sebo gavana mu disitulikiti gye muli twebeereremu nga enjogera ya wano bwegamba ate ndowooza nze ndaba Uganda nga etandise okumpoomera n'akajjabuzi bano nange etandise okumpoomera waliwo okusomoozebwa kungi nnyo naye okusomoozebwa kungi nnyo ne Uganda ewooma kati obwekika ekyo obusasobola n'okumanya nti Katonda mukulu simanya abali wano baba n'abutuusaako embuga naffe tufune ku b'amagye abamanyi nti bakolera bantu ku lwa Katonda so tebakolera ku lw'abantu kwekkusa na kujooga na kukuba bantu era nandisabye abantu naddala ng'aba BMP mututegeereze nti obange eriyo ekintu kye tukyasubwa mu nsi muno gy'emirembe obwedda Reverend agamba naye tusubwa emirembe kyekyo tusuubisiza bantu bannaffe kutuuka mu buyinza ne balowooza nti bo bakitalo nnyo basinga ne Katonda tebawuliriza tebakola ki tufiira mu makomera tukola muki ebyo byonna bizze lwa butamanya Katonda naye bwe tufuna omuntu ng'ono amanyi Katonda ajja kuba tugambirako neewuunya tukuba abantu ku nnyanja era madde sinnamunyumiza muteebereze ekintu kino oba kirimu obutegeevu edda Uganda yakola ekyuma ekikola obutimba obuvuba bakiyitanga na fishnet wali mu Australia ne bw'ovuba buli lunaku bano be basesa abanamanya akatimba kali kakwata kyennyanja kiki kikulu tekakwata kito naye bajja ne bakijjawo abantu abaali bakolamu bonna ne bafiirwa emirimu ate ne baleeta ne mukokota akwata n'akannyanja akalinga olwala kati okuba baki ku mwembyani omutuufu eyajjawo ekyuma kiri ekitukuvubira ebituufu ate nodda ku bantu n'obagira ki nina n'omukyalo omwaŋŋambye olwaleero weeri ku nnyanja Kibanga nti bo n'ebyennyanja tebakyabitegeera kubanga emmotoka ya ame yeesimba wali ame ya kika kyetessa mu bantu beetukulembera ate nga ne muganda waffe atugambye nti olwaleero mubadde ku telesita wewawo bagize naye omuntu ng'ono yanditufuniddeyo kaleesoni naffe ne katugenderayo eri ne bamanya nti tusaana kuyisa bulungi nze ndowooza kyekituufu naye saagala kwogera bingi kubanga wano mu Uganda oyinza okwogera n'okeesa kubanga kati mutunulire mu masiga 3 tuyinza okuyitibwa failed state kubanga bakugamba nti essiga erisooka lyeri executive n'aba minisita liteekwa kukolera wamu nawulidde
Mawa ayogera birala n'omulala ayogera birala n'olwekyo terikyali waki wamu. Essiga eritukiikirira eryaba MPs nga bwe mulaba Honorable Naluyima wano bagenda eri essiga liri lye tuwadde obuyinza lireme kusobya ku lw'abantu kubanga obuyinza buva mu bantu balikooneko nti awo temugenda wali 10 mukiteeke wano naye baagenda ne baliteekamu kokasi ne bw'oyogera sensi oli baamugamba nti gwe kasita okuba ne bwe weebaka mu paalimenti okuba bye twakutegeereza mu State House oba kyankwanzi muteebereze tukyalina paalimenti mugende mu maaso mulabe teri kitasobola kuyita mu paalimenti nti ne bw'onooyogera sensi ne bw'otooyogere ekintu ekyo bakikuuma bukuumi kubanga bali baabagambidde eri ate mulina n'ekigambo ekigamba nti opposition ate ekyokubiri twasobya mu Buganda ne Ssaabasajja mubuulire mu Buganda twali tetufugwa tulamulwa buki alamula ategeera ayagaliza akyawa ekibi anoonya kituufu yeebuuza kusonyiwa kyekiri mu kulamula naye bw'ofuga ffe Baganda twafuganga bisolo nga tetufuga bantu n'olwekyo obukulembeze mwagenda ne muyita ekigambo politics obukulembeze ne mukiyita obufuzi nabo ne bakyama nyabo mu paalimenti bategeeze wano mu Uganda tetwandibadde naffe bafuzi twetaaga bakulembeze era kyova olaba ne kabaka waffe tulina n'olugero nti teri atalamulwa ne kabaka agira ki alamulwa kibaale tulamulwe bulamulwa oba tubeere n'abakulembeze mu kifo ky'abafuzi omufuzi ekikulu tategeera kuba baga nti yera wano bwe yeetooloola nga tonnayerawo wadde asamba buki so nga ate omukulembeze asooka kubuuza kiki namuga nti abo ogenze waguddewo kano ne kano kwe kulaba nga tetunnagera oba nsobezza neweetonda kubanga toyeze nga bwe baagize eki naye kaakati bino ebyokubanga tukikozesa lyanyi tubiveeko tukulemberwe nze gwe mulanga gwe nandikubye mulabire ku ono gyavudde bamwagadde bamuwadde ebifo byandibadde byabeeri kubanga citizenship erimu emirundi emeka 2 erimu citizenship gye muyita acquired enfuna obufunyi ng'ono gy'alina ate eriyo citizenship eri indigenous ye descent mwewuunye ffe wano ffenna tetukyali bannayuganda batuufu kubanga neewuunya abatukiikirira oba lwaki tebaakiraba zino endagamuntu ze tulina zaatuggyako obutuuze obw'okubeera munnayuganda nakabala tulina butuuze bwe bayita bali obugabire obuki kyemuva mulaba nga n'endagamuntu etuuka ekiseera n'ekoma simanyi muliika yamuzaala nga muganda ate noŋŋa nti mu mwezi gundi mwaka gundi ngenda kubanga sikyali muganda n'olwekyo temwakirowooza mwayisa buki buyisa olw'okubanga paalimenti eri bagendayo obugenzi tebafaayo kulowooza bintu ate nga be bandituyambye ekyo ekibi kaakati batubba ettaka n'amaanyi n'ebirala twandigenze mu United Nations ne tuwaaba naye mu United Nations tebakuwuliriza nga toli indigenous nga toli descent ate nga n'abaalina bu passport obalina bwa descent baabutuggyako bwalitwala zino endagamuntu gwe toli mutuuze waayo yiba nange nazaalibwa nakalangala naye nedda gwe toli mutuuze terigenda kudda so bw'obanga oli indigenous baga nti asooka oleke tugyeyo amateeka gali resolution zaali 46 baziyisa mu 2007 ezikulembera indigenous nationals bwe mubeera mu paalimenti tebabibawa ne mubiyitamu mwebale nnyo okumbuliriza nzijukira bulungi wano twalinako ne kano omulala gwe manyi yali Ssekabaka Muteesa naye yali kano mu magye ga Bungereza ali ndowooza mwani kikubiddeko mu ngalo ekyo yali kano mu magye ga Bungereza nga mukozi nnyo ate abantu bano tubeebaza era ng'owekitiibwa Muliika bw'agambye nti ab'amagye bakuuma bantu ku lwa Katonda naye ate tebakuuma bantu ku lw'abantu okuba nti ate baweereza abantu okusinga Katonda nga ndowooza nti y'ensonga nkulu nnyo yeeyawula ensi ezikulaakulanye n'ensi ezitakulaakulanye
ensi ezitakulaakulanye zikuuma bantu ng'owekitiibwa bwatugambye nti balunda bulunzi bantu. nayingiranga E4 is a specialist. Bw'otandika private eba 1, private 2, 3 and 4 is E4. Kati nga kukotandikira buli muntu nansekerera. I remember waliwo omuwala muna Uganda yangamba Frank oli mulalu ofunye degree mu computer science oyingira amagye naawe baali batuufu mu ndowooza yaabwe bw'oba tokimanyi tokisobola kitegeera bw'oba tosobola kitimanyi naye nenyingira amagye naye okuva lwe nayingira amagye I don't look back. Why? Amagye ga America, US Army, is the most powerful army in the world. Whether you like it or not, you've got in your mind. Obo kyagala oba tokyagala tewali n'omu agenda genka for the next 40 years. Kiriso baganda balina enkola ebaddewo okumala emyaka egisusse 203. Ebintu ebibakuuma ennyo ekisookera ddala ki democracy, economy n'amagye okuba tegayingira mu byabufuzi. Eri ewaffe gye tubeera omusirikale tayinza kubeera mu partisan politics, tekisookera. Era bw'okikola Ssebuviika General bw'okyogera bw'oti naye ng'ate mu ofiisi eyo batuteekayo n'ogenda okukola. Ffe tukolera nsi ne constitution ebya America. Nali ntambudde kati nyinawo ku buyinza era bwe mbanga n'atambula nkuba nti bagala njala kugenda wano ne bweti ne babikolako. Naye nali ntambudde nga ngenze waliwo nga nkiikiridde America. Kati abantu beeri baali tebamanyi nti nze nkulira bano bonna ne bampitako. Baatuka eri ne babagamba nti oli mukama waffe. Bino bibeeramu naye biri just biri awo naye nga okufuuka kano mu magye ga America Ssebuviika General kitwala emyaka 20. Okufuuka Lieutenant Colonel tokeera nkya ku makyalo kikutwalira emyaka 20. Kobere mwana waani ffenna tuyita wamu. Naye ate olina okubeera nti wasoma. Kati kambawo ekyokulabirako tosobola kufuuka Lieutenant Colonel waffe nga tolina master's degree. Tosobola kufuuka Lieutenant Colonel nga togenze ku Command and Staff General College. Nze omusajja omwami tulina bakaluya manager abatumanaging yankubira essimu nagamba kali nkyali Major Musisi neewuunyizza mbadde mpita mu fayiro yo wano nesanga nga olina between degrees and diplomas olina 25 kino wabisoma otya. Balina obuvunaanyizibwa bwe bankwasizza ate obusukulumye ennyo nange ndatuuka gye ngenda okulaga kati nga nze ngenda okukiikirira America. Bw'otunula n'obeera nti wavaayo Kalangala n'ojja n'oyitawo n'ogenda n'okola ki tulina okukyebaliza Mukama. Naye attribute ekyo tugiteeka ku ki naye nze ndowooza engeri gye baatukuzaamu ewaffe Ssese. Baatukuzanga bakulembeze. Tulina okuba abakulembeze naye nga tulina empisa.